President Yoweri Kaguta Museveni asuubiza nti wakusinkana abakulembeze b'abavubuka okulaba kye bayinza okukulaakulanya mu bizinensi zaabwe. Ng'ono okwogera bino abadde ayogerako eri abavubuka bakuŋŋaanidde ku kisaawe ky'ameefuga kololo gye boolesezza bizinensi ez'enjawulo ze bakola okwebeezaawo. Pulezidenti asiimye abavubuka olw'okulaba ekitangaala era n'asuubiza okubakwasako bye bakola, ng'ono abakuutidde okwettanira ennyo ebintu naddala ebiina kye byongera ku nkulaakulana y'eggwanga lino. Problems, especially poverty and lack of jobs. The Tororo man. Honorable Fiona Nyamutoro nga yakiikira abavubuka mu Paalamenti ategeeza nti abavubuka ebitundu 38 ku buli 100 bongedde okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo, ng'ategeeza nti ku mulundi guno olukuŋŋaana luno lujjumbiddwa abavubuka naddala bannamakolero n'abasuubuzi. Result of this forum sitting here today, some of the expectations that we hope to achieve are to establish a business forum as a program beyond just an activity, a program that will pick the best business owners, producers and innovators and integrate them with the different skilling hubs that we have as a game changer. Alaze okusomozebwa abavubuka kwe bayitamu naddala mu nsonga z'ebyensimbi ez'entandikwa. 80% of young entrepreneurs have not received support from any existing policies or schemes to help them boost their businesses. Minisita omubeezi w'abamusigansimbi Honorable Evelyn Anite ategeeza nti President Museveni akoze ky'amaanyi okuwagira abavubuka ng'ayita mu pologulamu ez'enjawulo, gamba ng'eya Youth Livelihood Program n'endala, nga abavubuka bangi basobodde okuzeeyambisa okwetandikirawo zi bizinensi. Abamu ku bavubuka betwogeddeko nabo basabye bannaabwe obutaggwaamu maanyi olw'ebbula ly'ensimbi eribalemesa okutuukiriza ebirooto byabwe, wabula bafe nnyo ku bantu bakolagana nabo kubanga bankizo nnyo mu bulamu. Omwoleso guno gwa mulundi gwakuna nga guteekebwa abaka abavubuka mu Paalamenti nga bayambibwako abakulembeze b'abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo, nga gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okuzimba enkola n'enkolagana eyannamaddala okusobola okutumbula obuyiiya bw'abavubuka. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Akaleero.